Abagobematuka bakakalabiza emirimu wano ku paaka y'e Busega bavuddeyo ne bakukulumirira ebiragiro ebipya ssaako n'ebibonerezo ebibaweerebbwa nga bitoleddwa poliisi so TV bukeereza nkokolo okutuuka ku paaka eno era nga basinga obungi batukakasiza nga badde bafunye ebibaluwa bino nga biriko ensimbi ez'enjawulo era nga zikubaganyizibwa buli ddakiika. Tamale Swaibu nga ye ssentebe wa siteegi ey'ekibuga ono avumidde nnyo ebibonerezo bino ebibateekeddwako byatuse n'okutegeeza nti abasinga obungi bandyabulira omulimu guno. Soka limoka ya taxi nyina limoka ino EV ezitowa milioni 7 bagikubya ekipapula nga 5 mitwalo 6 zigenza okuwera nga 6 kakicho kibala emitwalo kicho bakikubya 5 kati kicho kiriko nga 6 okumanya bali bafere sabo bali kyenyoga kyekitufu bali bafere bakikubya 5 ate kibali kinakuwera nga 9 kyo kyaweze nga 6 ekigera mitwalo 9. Mu byasinze okwewuunya y'engeri ebibonerezo bino engeri gye bikulamu essaawa 7:2 okubanga ate byekubaganyizaamu ebitundu 5 ku 100. Olaga nti singa bino binagenda bwe biti bangi bandyabulira omulimu guno. Mufe omulimu ogwaffe ate gukoseddwa nnyo kubaffe emmoloka eya takisi ewangalira ku luguudo ogikwata emisango egyo egy'enjawulo ojja kuba akagikwata wali speed omalato ali agikwata ekirala omulala agikwata ekirala kitegeeza nti ffe balinga gavumenti yagala okutujja mu system. Mu ngeri emu Mulindwa Sadiiki akolera ku siteegi ey'Entebbe ono ategeeza nga basobodde okubanga afuna ebipapula 4 era nga bino byongedde okumweraliikiriza kubanga n'emisango gye yazza tegyerambika. Ono bibonerezo bino alaga nti asanze okusoomooza kuba basika omugwa ne mukama we kubanga buli kibonerezo ekimuweebwa mukama amukubira essimu okunnyonnyola kyazze kitya. One ebipapula 4 mu nnaku 3 lwaki ne mubuuza byaki nannyonnyola n'aŋŋamba ebimu bya supiidi bya longo parking naye nga ate enguudo zaffe tetulina kye bayita gazetted parking nti wano olina okupaakinga kubanga tokkirizibwawo. Naye nze obuzibu bwe nnina oŋŋamba ota nti mu tawuni ogenda kudduka sipiidi ya 3 mu butuufu njagala ombuulire sipiidi ya 3 omuntu zasobola zitambula mu Kampala nti okuvuga mbuze wano nawali sipiidi ya 3 bwenga ggwe kabe muwanika abaani asobola okuvuga sipiidi ya 3 aveeyo mu tawuni atubuulire. Bw'osuka mu sipiidi ya 3 bakuba kipapula naye Kampala wawo oyinza okutuddukira sipiidi ya 3 ziri luddawa. Tukoze okunoonyereza sivuga mmotoka wabula ndi guide nkoze okunoonyereza ku siteegi yange nsuubira emmotoka zonna zekaziina n'ebipapula kibi nnyo kya nnaku. Mwekyo ntegeeza ki nti ebipapula bino tebali mu kulwanyisa mbu baagala kugamba mbu tusasule tuggyemu ebipapula wabula bo bafa kimu kubeerawo nga tutambulira ku bunkenke emitima gitutumbuke oba tufa tuffe naye nga bo baatwesonyiwa tebalina kye bagenda tukolera enguudo nfu buli kimu kikyamu amafuta galinnye bo tebalina kye batukendeerezaako tebatuddiza ate ffe batukuulamu. Ku Raso TV nze Grace Segirinya ne Mubiru Pinton Omunyo.